Ettaka erikayanirwa libalemesezza abakungu okuva mu maka wa pulezidenti okulambula kigambibwa lyagulibwa omugagga Bob Nuwamanya nga lisangibwa ku kyalo Bumbajja mu Kisuga Town Council mu disitulikiti y'e Mukono. Nuwamanya olwaligula yalisaako abasirikale b'ekitongole ky'obwannannyini obutakkiriza muntu yenna alisalimbirako era buli agezaako bamutwala na bugisi mufungize nga ssentebe David Ssekama bw'annyonnyola. Neziriyaawo tebazinyanjulirangako funa bulungi batwalako ku poliisi poliisi osi yennyini bebasiibaawo yes bebasiibaawo nga bajja mutalo ezo. Ettaka lino liwezaako obunene bwayiika 8 nga lyali lya mugenzi Rakel Nalumo eyafa mu 2008 olwo abooluganda ne balonda kojja w'abaana Godfrey Lule okubeera administrator w'ebintu by'omugenzi kyokka n'alemerera okubigabanya bamulekwa nga James Bamutya omu ku bo bw'alambulula. Godfrey Lule Serunkuuma yakojja waffe naye ekyaneewuunyisa oyo minisita Lule Godfrey kati nga oba administrator kutandika okulabika nga agenda atunda approximately acres nga 19 zakola zagenda naye nga baguza era balinga mukoddomi we. Bamutya alumiriza kojjabwe okukwatagana n'omu ku bamulekwa Dansan Sejjule ne bakola olukwesikwesi kojja n'ategeeza abaana nga Sejjule bwe yagula ettaka lino okuva ku nnyina ekyaviirako banna okuddukira mu kkooti. Kuba administrator agaanidde ekyapa yafulumya fake transfers n'aziwa omwami Bobson. Bamutya agamba babasaba ebiwandiiko ebiraga nti Sejjule yagula ettaka lino nga tebabiina era nti okuva olwo buli lwe bagendayo okulirambula babatwalaganya entyagi n'okukuba amasimu bbanga okubatiisa. Bwe nagezaako okuggyako ground manyaliwo he shot at me yakufulumya amasasi wano era kyebasanzeewo kyekyo abasirikale babali everybody singing them they are very armed. Ogenda ku poliisi lete endagaano kale tugirabe ku mamoja ya kusayingira nga tayina kale lete ekyapa nga kirimanyako nga tayina wabula ye nga agamba nti kojjaawe mwami Lule Godfrey yaliwo ng'agula ettaka eryo. Mu ngeri y'okwerwanako baddukira mu kakiiko eby'ettaka mu makugo wa pulezidenti okubayamba bafune obwenkanya kubagezezzaako buli wamu biganye nti n'ettaka lyabwe ne lituuka okutundibwa. Aba State House nga balina abasirikale okuva e Mukono batuuse ku ttaka lino ne basoberwa kuba basanze ab'emmundu be balikuuma nga lyonna balisimbako ebikondo ne sseŋŋenge. Abakumye olubadde okulaba emmotoka ya poliisi ne bajja emmundu era tebakkiriza muntu yenna kutuukayo nga bavuddeyo bagenze mu maka g'omugagga nayo ng'abasirikale balemesezza okuyingira. Bano balumbye ssentebe w'ekyalo kyokka ng'abategeeza nti emivuyo gino givudde ku kojja w'abaana Lule olw'okwekuba ne mutabani we Ssenjule. Tulina agambye aguze ettaka naye kyempulira litageo terikyuka nga kuva ku manya ga mugenzi kuga nti yadda mumanya gabali misweta ebyo mpulira biki biwuli ekyapa sikirabangako naye katumbere fana bwete entale yagula nti yagula kale mwahamu tuwe ku biwandiiko nti Vincent yawuleza nga mpereze. Kojja Lule ategeeza nti kituufu mwanyina yaguza mutabani we yiika 65 asobole okujjanjaba omu ku baana be yali alwadde obulwadde obukambwe naye ng'endagaano yabula. Alikuziza omwana Ssenjule yonna ng'abalala abalesi abalekedde ki ate obuuza mwesenguka some documents zagenda yagutebya n'olwekyo bawandiikira nga sigirina naye ekyomukisa omulungi endagaano neerabika era gyeri mu kooti. Bw'abuuziddwa lwaki tebategeeza ssentebe alindukudde si buli ndagaano nti egenda ewa ssentebe w'ekyalo wabula nti byonna yabitereka mu kooti ebeeramula. Waliwo etteeka erikugamba toyinza kuza ttaka lyo nga togenze kwerosi Ssenjule ku ssimu ategeeza nti ebyokugula ettaka lino yabikwasa kojjawe kuba ye administrator era nti alinda kiba mu kkooti. Omuntu omulungi ennyo okwogera administrator kubanga sinafuna nange kyapa ulidde ntunda what we call an equitable interest kubanga nagula. Omugagga Nuwamanya yaleeta ab'emmundu ku ttaka ategeeza nti yakikola kuba yaligula mu mateeka. Muganda we yaguza ettaka teyawakanye ng'abanya kati ng'abanya yagitwala mu kkooti. William Mutyaba yakusakidde Gwino ku Lwabukedde TV.